Olwokusatu olw'evvu lwe lunaku abagoberezi ba Kristu we basiigibwa evvu mu byenyi ng'akabonero akalaga nti omuntu yava mu vvu era alidda mu vvu okwenenya wamu n'okweza obujja nga n'ekisiibo ky'ennaku 40 we kitandika. Ekyenjawulo okuvula nti father yalina okuba nga yali wadde omukisa father oba dinkoni oba bishop kale naye nga muntu yenna asobola okusiiga evvu kasita omanya ebigambo nti oli nfuufu ogenda omulumiriza gundi oli nfuufu ate mu nfuufu mwolidda. Yesu Kristu yafiira ku musalaba ku lunaku olwokutaano olw'ebyonoono by'abantu era mu nnaku z'akalema abakkiriza bakubirizibwa okusaba ennyo okwenenya okuba n'omutima omugabi nga Reverend Father Simon Peter Semakula bw'annyonnyola. Kiba kirungi nno tosiiba mu kisiibo kyokka nogani kankasiibe wano ate wali nkali eddabulo kasiibe lumu okateera eddala nga nti Mukama egwo muze nagumala ne buli batamiro gani badde nnyo ebintu byange naye kati kambisiibe bunnyuka gira biteera eddala kuba ate ojja kwegendereza bye tusiiba ebisinga si bye birina nnyo omugaso ku bulamu bwaffe n'abasobo bajja kujjukiza era omwenge tegukuyamba nnyo bakujjukiza n'ebimu bye tukola tebituyamba nnyo kati nga bw'okikolako practice n'okisiiba abamu omwenge ogubonedde amaka gamba kale kati kangusiibe kati ate wali Mukama mpe n'amaanyi nguteera eddala kisoboka. Y'abaffe lwaki Ekereziya ekozesa kkala ya kakobe mu budde bw'ekisiibo? Kale ey'akakobe etujjukiza okwenenya n'okweddamu repentance and renewal erimu aspects ezebbiri kyekyo tugikozesa mu bafu nga tuziika tituyina essuubi nti gy'olaze mukulu wa kisa ajja kukusaasira ate wano tugikozesa ffe okwejjukiza nti gundi weesaasire nga tebannakusaasira kubanga oyinza okweggalira ebweru w'obusaasizi bw'Omukama. Abantu abamu basiiba olw'okuba nti enteekateeka za Kereziya oba ekkanisa wabula Reverend Father Simon Peter Semakula agamba omuntu bw'asiiba afuna empeera okuva ku mize emibi kw'ossa n'okwongera enkolagana ye ne Katonda. Mu kusiiba okwo ekisa kya Katonda kitukkako nti neeresa kino nga Mukama naloba fine naye nezeemu neenenyeza Mukama ng'akabonero nti neenenyeza na bino mbitadde ate neerumya bwe nti bagita mortification nga nsaba Mukama onsaasire. Mu ngeri y'emu Abakristu beeyiye mu bungi ku kkanisa ya Christ the King wano mu Kampala okwetaba mu mmisa eyaniriza ekisiibo. Basoose kusiigibwa vvu n'oluvannyuma ne beetaba mu mmisa ey'okwegayirira omutonzi abasonyiwe obutali butuukirivu bwabwe. Mmisa eyimbiddwa mu Senior Joseph Mugambe era ng'ono wasinzidde nawe amagezi abakkiriza okuwaayo eri abo abateesobola n'omutima gumu. Okugaba kiyite almsgiving. Mu budde buno ng'ebyo bikola nga batugambye mu Vanjiri togendera mu bantu kukola ki? Kukulagana kusiima akabanda be. Muzimanyi kumize emusanvu. Mu ngeri y'emu Abakristu okuva mu Makindye Ssaabagabo bakuŋŋaanidde ku ssomero lya Aiden College Ndejje era nga wano basiigidde evvu ne bayingira omwezi gwa kalema nga wano bayigattiddwako omubaka w'ekitundu Emmanuel Kigozi Sempala Ssajja lya Beene. Reverend Father Francis Kajubi okuva mu kanisa ya St. Mary Queen of Martyrs bw'abadde abuulira akubirizza abakkiriza okwezza obujja beenenye ebibi byabwe. Balambika Kereziya balina kukola ki? Akati bimenya kulonza omulimu nakukoze ogwange ne batubeera mu maaso ga Katonda nze mba sirina ki kubanga bakubuulira n'otakola ki n'otawulira. Ekisiibo eky'Obukatuliki Father kibabuulidde bulungi nti si kwemulisa. Muwulira abaana kikola ki? Si kwemulisa wabula okwekuba mu ttooki. Ate yo ku parish ya St. Joseph Mondeeba abaayo bakedde mu mmisa y'okusiiga evvu ng'ekulembeddwamu Reverend Father Zaveria Kikomeko ng'ababuulidde ebyo bye balina okugoberera n'okwesigamako wakati mu budde buno. Oluvannyuma lwa mmisa twogeddeko n'abakkiriza ne batubuulira ebigendererwa byabwe mu nnaku 40. Mu mwezi guno tuba tulina okwebonereza
amazukira gasobola tusanga nga tuli balongoofu nga twebonerera buno budde bwakwewayo kwegayirira nnyo budde bwakutona budde bwakuddizaako abalala